Naye Ssegirinya nga nkyankalanya n'omunoonya gw'oyagala katta Ssegirinya oba oli awo oli ku social media kyamunoonya omutuga ate ng'ogenda omulala Ssegirinya nga asengeka ensonga naga siiki kati Eddie Mutobo akubira n'agamba Mr. President Ssegirinya mufunye wuuno muleetewo amuga kati sikyamunoonya bw'oba oyinamu omutwalo gumumpeere yeyo Ssegirinya kati be bano bakatongole abali awo nayogera ebintu kati abalabe baffe nga bagenda bikoze n'omugamba katongole ate omusajja obawe mudde nakafuna ate n'olaba ku social media nga asengeka ensonga noga kanjira muleka yeyo Ssegirinya waffe era Ssegirinya nga akyankalana ne banne Alex Waiswa emirira olunaku olumu omanyi n'ono omusoga naye yalinga Ssegirinya olunaku lumu bakyankalana ate nga bakyankalana beesomera ku social media oli amusomera ku social media oli ali ku radio Kyagulanyi nti yabadde atwala Muhammad Ssegirinya however nti ne Ssegirinya aba yali yatandika ebyobufuzi bye nga bitandikira mu SDP ewambala Kamunyagwa n'ajja n'ayingira FDC n'ajja n'ayingira ebina ebadde wakati awo but at the end afudde nga ali mikono gya Kyagulanyi era afudde nga ayagala nnyo Kyagulanyi era afudde nga ayagala nnyo ekibiina kye ekya National Unity Platform agajja Nuupu naye oli musajja mubi nnyo oli musajja munanfuusi oli musajja mubi nnyo Mathias Mpuga Nsamba oli mubi nnyo gwe bayawula naye ate atasobola okwogera statement nze sikandira mirambo zabansomesa tebansomesa kandira mirambo wayise kuba Nuupu n'obateeka kakiiko wayogeddeko nabo nti omulambo gugenda mu kisaawe ng'okimanyi nti baguvunanyizibwako omulambo gwa Nuupu gwatwalira ku kitebe kya Nuupu ne gukungubagirwa gwatwalibwako ku kitebe kyammwe eky'ekibiina kyo kye watongoza juzi wali eri ku Namirembe Road gwatwalibwayoko oba negwe Parliament bw'obanga obadde oyagala okuyambako mu maziika ga Ssegirinya lwaki tewayisa abakulu ba Nuupu abavunaanyizibwa ku kulwerekera omugenzi nga w'ayagala paka kufa omugenzi yagamba nti ayagala Kyagulanyi ayogerere essaawa 5 ku mulambo gwe yaloza ali musiru kitegeeza omulambo gwe yali agwagalako Kyagulanyi ne ttiimu ye yali tagwagalako bampuuga ne tenti zaabwe mmwe lwaki temwakutte emiliyoni zonna ze mwali mutegese okuziika Ssegirinya ne mukubira Nuupu ne mugamba Joel Ssenyonyi yeggwe mwogezi wa Nuupu nti nga Parliament tubadde tuteeseza tubayambeko mu kuwerekera Ssegirinya then Joel Ssenyonyi n'akuddamu n'akugamba nti oba ffe bye tulina bijja kutumala oba katutule ku mmeeza tulabe kye muleese naffe kye tulina tulabe nawo bwe tugenda okuteekateeka omukolo guno ng'omukolo guno Nuupu yeegulina because yeevunaanyizibwa temutufuula basirusiru tulina emitwe gino girimu amagezi gitegeera njagala kantandikire wano kansooka ensaasire abafamire ey'omugenzi Muhammad Ssegirinya ate nabo bonna abakwatibwako bonna bannabyabufuzi bannakawempe ne bannakibiina kya National Unity Platform ekinziyo okwogera olwaleero njagala kwogera ku nsonga eyabaddewo mu kuziika ngenza olaba nga abantu bangi babyogerako ate nga n'abamu tebamanyi butuufu bwabyo ate nga n'abalala baagala okuwalampa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu nti yalwanidde omulambo n'ebiringa ebyo ndabyeko ku bantu ab'enjawulo benjagadde okuba nga nkonako ndabyeko ku Mubaraka Munyagwa abadde ku TV awo ndabyeko ku Muhammad Nsereko n'abalala bangi bakomenti nze nga bagamba nti Kyagulanyi yalwanidde omulambo n'ebirala kale nawe wenjagadde okuba nga ntangaaza olunaku olwaleero saagala abantu batandike kutambuliza bannaabwe mu bulimba bannabyabufuzi I know kana kaseera kakola politics
naye ate njagala n'amazima gabeerewo n'obwerufu muleme kubeera nga mwogera boogezi just kwogera kubanga oba Kyagulanyi temumwagala oba mwenoonyeza byammwe. Yes, tukimanyi bulungi nnyo Kyagulanyi nti yabadde atwala Muhammad Sseggirinya. However, nti ne Sseggirinya aba yali yatandika ebyobufuzi bye nga bitandikiramu SDP ewambala Kamunyagwa n'ajja n'ayingira FDC n'ajja n'ayingira ebibiina ebibadde wakati awo, but at the end afudde nga ali mikono gya Kyagulanyi era afudde nga ayagala nnyo Kyagulanyi era afudde nga ayagala nnyo ekibiina kye ekya National Unity Platform kubanga ekibiina kya National Unity Platform kye kibiina ekimusobodde okumutwala mu Parliament. However, nti ate emmanduso y'okufa kwe we yavudde. Naye tukimanyi bulungi ebyo n'ebyakolebwa ng'afudde okuva mu ddwaliro e Rubaga n'atwalibwa ku Parliament n'atwalibwa ku Parliament. Of course ababaka bonna babatwalayo bulijjo ne babakungubagira era ne bayisa ekiteeso ne bayisa ebiteeso ebisiima omugenzi abafudde. So ekiteeso kireetebwa na Minister. Prime Minister atera okukireeta. Ku mulundi guno Prime Minister teyabadde mu Parliament yonna, temwabadde Minister l'omu okujjako Balamu eyajja nga batandika okumaliriza maybe ne Isanga Lukia Nakadama be balinga abasobola okutuukako mu Parliament. Naye ekyo ekyokumutwala Parliament kireka kubanga ababaka bonna abo batwalayo and nope balyoke nakyo. Ne tugenda ekibuli, twasooka ku muzikiti gwa Mbogo ne tumutwalayo ne bamusaalira n'okuyisa olw'okumwogerako okukola ku speech ez'enjawulo. Ne tuvaawo ne tumutwala ewaka ekasangati mu maka ge. N'ava ekasangati n'atwalibwa ku muzikiti ekibuli, then n'ava ekibuli n'ayolekera Kanyogo ga Masaka. Nga wona ali mikono gyaki gya Nuupu kubanga kye kibiina kye. Tugenda kutuna obunanfuusi bw'omusajja gwe bayita Mathias Mpuuga ow'ebitiibwa. Kyagulanyi yagaye nti twalonda abamu nga balina ebitiibwa nga bibakulukutako paka ku bigere ne twalonda babbi. Mpuuga oyagala okuvumaganya Kyagulanyi n'okuvumaganya Nuupu, naye oli musajja mubi nnyo, oli musajja munanfuusi, oli musajja mubi nnyo Mathias Mpuuga Nsamba. Oli mubi, oli mubi, oli mubi, oli mubi nnyo. Okumanya nga musajja gwe oli mubi n'oyagala okuvumaganya Kyagulanyi bw'alwanidde omulambo n'ebiringa ebyo, naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti tokyali wa Nuupu. Okimanyi bulungi nnyo nti ekibiina kya Nuupu wakyeyambula nakyo ne kikweyambula. Okay, tugende empola. Omubiri gw'omugenzi gwatuuka mu kyalo mu maka mwazaalibwa aga kitaawe ne guyingizibwa mu nnyumba. Twalabako ku mawulire nga Kanso Muyizi yabadde munnamateeka w'omugenzi ng'ali wamu ne Meya w'e Masaka omukyala Florence Namayanja nga bagamba nti okusinziira ku kifo awali olumbe Nasiisi ne Namungi w'omuntu tebajja kusobola kujaawo. Kale nno emikolo gyonna egy'okuwerekera omugenzi gitwalibwe ku kisaawe ekyo kyade kirinaanyeewo. Which was okay. Era buli muntu abadde akikkiririzaamu kubanga tulabyeko abafu bangi abaziikibwa ng'emikolo gikolebwa mu bisaawe ne bavaawo bubye abantu abatono ne bagenda e Magombe. Twalaba ku Jacob Bolanya bali ku kisaawe we baava ne bagenda. Ate nti we zaasituliraawo abantu n'abalala bonna. Twalaba ku yali Nabili Gerson, Nabili Galeka yali naye bakuŋŋaanira mu kisaawe. Naye Nuupu lwaki yagaanye kimwe kye mwesibyeko mbu yakubaganye yalwanidde omulambo. Kati kammwe kambabuuze, omulambo oba omubiri gw'omugenzi ogwa NRM mwali mulabyeko FDC ng'egukaayanira oba mwali mulabyeko
nupunge gukayanira gwe mpuuga walalabyeko omugenzi kankugire mu kibiina byobaddemu abadde nga bajja bafa mu kibiina kyo baddemu ekya Democratic Party mwalimu omwami yali Ssaabawandisi kibiina ekyo bamitanga Nsubuga Matiya birekeraawo yali Secretary General wa Democratic Party bwe yafa yazikibwa era DP ya taking on walabako NRM ngevaayo ngekanira Nsubuga birekeraawo no answer okay waliwo tujagenda mu kibiina ekyani waliwo abazinga bafa mu bibiina ebyenjawulo mu bibiina ebyenjawulo bazinga bafa naye walabyeko nga ekibiina kyakijja ne kikayana lwaki temwakutte okuteesa kwammwe okwo ne mukwatagana n'ekibiina ekyabadde kitwala omugenzi oba ababadde baddukanya processi zonna omugenzi Segirinyanga yakafa mu ddwaliro Lubaga beba n'abantu betwalabayo era bye bavunaanyizibwa twalabayo Secretary General Lewis Lubongoya twalabayo Joel Senyonyi twalabayo Lord Mayor Elias Lukwago twalabayo Bobby Wine mwabalala mwaliwa okulaga nti namwe mumuvunaanyizibwa kuki ku mulambo so oba mwekwasa oba temwekwesa oba temwekwasa oba mukola biki empugo oli musajja mubi oyagala kola bya bufuzi wabadde oyagala kola bya bufuzi nene bakutebuka ne bakubuka kuba gwe bakunaaba bakweyambula wabadde opanze olukwembo parliament yes parliament eweereza ne parliament bwebe eneziika era na kino parliament katukibagambe bwe mubanga muina nga mwagala kuziika MP munnamu afudde ntegeeza Parliament Commission akakiiko akasalawo ebyo lwaki musindika omuntu ali controversial mu bantu batakkiriziganya nabo kati ndi ku Parliament as Parliament eyo commission eriko abantu bangi ababegabire ebitaano ba Solomon Sirwanyi ba Prosa Kampolera abaani ba Mathias Mpoga n'abalala lwaki mwabadde musindika Mpoga gwe mumanyi obulungi ntakolagana na kibiina ekya National Unity Platform gatana gwasobola nakubira simu bakole harmonization bulijjo omuntu waaba afudde government actually kitandikira mu ddwaliro let me educate you somewhere let me educate you something here eddwaliro nga terina bakubika actually eddwaliro Lubaga lyali likoze ensobi actually siri lyakola ensobi mama Seginya yafa ku macha eddwaliro lyali gezaako just kupalapalanya olwokuba nti baali tebeetesitese naye eddwaliro omulwadde nga afudde omunene bw'atyo that's why mulaba abanene nga be basoose okutuukawo mwali mukyegendereza abanene abavunaanyizibwa ku muntu oyo recently twakajje tufiirwe minisita w'abavubuka Sarah Mateche Nyirabashiti yafiira wano ku Albert Cook era abantu abasooka okutuukawo yali speaker parliament olowooza lwaki speaker yasooka okutuukawo because baali tebasobola kubika to the public nga tebasoose kubuulira abavunaanyizibwa ku muntu oyo okitegedde nekino bwe kyali nti omuntu bw'aba nga afiiridde mu ddwaliro eddwaliro licommunicatingira kuba kati abo ba public figure family ye batekyamala wabula kati bw'aba nga MP basobola okubira parliament bw'aba nga amaanyi agasinga gali mu kibiina basobola okubira excuse me basobola okubira ekibiina ekimutwala nti ono honorable so and so avudde mu bulamu bw'ensi eno mujje ku ddwaliro tulabe ekiddako so tiimu esituka negendayo ne baharmonizinga n'eddwaliro ne baharmonizinga ne famire ne bamanya nga ebintu binaatambula then ne babika era we babika tiimu enetekinga obuvunaanyizibwa ku mubiri gw'omugenzi bemaze okuba nga etegekebwa bw'abanga mufu wa NRM oba wa gavumenti baba bamaze dde okuhiringa A+, baba bamaze dde okutegeera ani agenda okwogera ku mawulire g'omufu nti Dr. Chris bali omunsi yani ye mwogezi wa gavumenti gwe tuba tukubira bannamawulire yagenda okuba nga ayogera byonna enteekateeka z'okuzika n'ebiringa ebyo
nti afudde wa kibiina ki nti wa FDC nti mukina otukubirani tukubira mu Ibrahim Semujwani tukubira Ibrahim Semujunganda atubuulire enteekateeka z'okuzika nga bwe zinaabeera n'ebyo n'ebirese n'ebiso omugenzi n'ebiringa ebyo nti mu NUP tugenda kubirani nti NUP tujja kubira Jose Nnyonyi oba tujja kukubira Waiswa Mufumbiro era n'akakiiko kateekebwawo katandika okuddukanya emirimu n'okuŋŋaanya ssente zirayambako mu kukola ki mu kuziika ebiseera singa omulambo we gumala omuntu amala okufa then kampani eziika gye yonna gye baba bakwasiza obuvunaanyizibwa obwo egera ne picking omubiri gw'omugenzi mu ddwaliro n'egutwala mu ki n'egutwala mu gundi yaabwe gye batereka abafu baabwe nga nammwe eno we mweteekateeka abafamire n'abo ababadde bamutwala njogera ku public figures abantu abanene public faces. Now in this parliament bwobango baddo yagala okuyambako mu maziika ga Sseggirinya lwaki tewayisa abakulu ba NUP abavunaanyizibwa ku kulwerekera omugenzi nga w'ayagala paka kufa omugenzi yagamba nti ayagala Kyagulanyi ayogerere essaawa 5 ku mulambo gwe yaloza ali musiru kitegeeza omulambo gwe yali agwagalako Kyagulanyi ne ttiimu ye yali tagwagalako bampuuga ne tenti zaabwe mmwe lwaki temwakutte emiliyoni zonna ze mwali mutegese okuziika Sseggirinya ne mukubira NUP ne mugamba Jose Nnyonyi yeggwe mwogezi wa NUP nti nga parliament tubadde tuteeseza tubayambeko mu kuwerekera Sseggirinya then Jose Nnyonyi n'akuddamu n'akugamba nti oba ffe bye tulina bijja kutumala oba katutule ku mmeeza tulabe kye muleese naffe kye tulina tulabe nawo bwe tugenda okuteekateeka omukolo guno ng'omukolo guno NUP yeegulina because yeevunaanyizibwa temutufuula basirusiru tulina emitwe gino girimu amagezi gitegeera NUP ye yabadde evunaanyizibwa ku maziika gonna aga Sseggirinya singa Kyagulanyi yabadde tali mu ggwanga n'atabawo temwandigambe nti Kyagulanyi musajja mubi nnyo n'atabeerawo ku maziika ga musajja we oba singa Ssenyonyi atabadde oba singa abafoot soldiers be batabadde temwandigambe nti babi so mwayagadde aba NUP bajje batandika okutunuulira mpuuga nga abategekedde olumbe wumula mirembe tamale mirundi wakonanga bukonyi ku ngalabi mpuuga engalabi zammwe temuli magezi kale amagezi amasiru muyina mangi oba okategeddako amagezi amasiru muyina mangi mpuuga byonna bye wakoze nga toyise NUP kwogera naye wabadde omala biseera nga namubiru akalirire mamba ekyo tukimanyi bulungi nnyo protocol muyina okukwatagala ne family of course family ebadde eri under NUP era mama lwaki Sseggirinya bwe yali omulwadde bwe yawona najja lwaki teyajja mu ofiisi ya mpuuga tewaliiwo ne mama we lwaki tebajjawuwo naye era bagenda wani bagenda wa Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi yabatwala kati muzze mu kubuzaabuza maama mwabuzaabuza bamulekwa mu batutte eri kulumbe gye mulutegese ate nga balina kubeera wano mbadde ndaba ono MP w'e Kampala simanyi yaani oyo simanyi ensereko naye nga alinga atategeera bulungi musajja mukulu naye nga naye amagezi ge gali okigedde tewaziise tewabitegedde kale fe ababaddeyo katukubuulire tewaziise tewategedde byabadde ate oli ku social media okola comment ate nga ne comment z'okola ziri za kisiru mune mugana bamulekwa okuzika bamulekwa ndi yabaganya okuzika amazika we gabadde bagakyusiza obe sawa zibadde balina okuzika zibakyusiza mutege nsereko mutegeera oba temutegeera omubiri gw'omugenzi we bagujje Kampala bagutuusiza ku kisaawe gye mwabadde mutegese oba bagutwala mu maka bo abaana tebamanyi bujjajja bwe buli oba mwade mubakwata mubatungire ne t-shirt ebiliko Sseggirinya ne bubasendesa ne mubatwala ku kisaawe mwade temulaba mulambo gye guli mulyoke mubajjaawo matwale ku kisaawe mutegeera mwagala okuvumaganya Kyagulanyi ne NUP naye nga mwe mukola ensomi ezo mwe mwabadde temulaba abantu omulambo guli n'abakungubaza abasinga bali wano
lwaki mwadde mukwata abaana mubatwala ku kisaawe etali mulambo ate muvugumaganya mbu abaana ne bataziika mwe mwakuta abaana ne mubatwala ne mubajja ku mulambo gwa kitaabwe abandi tuddawo ne bakungubaga ne mubayiwerekeza kuba nga mama teyabadde mama mukazi mukulu ategera nga teyabadde yeeyo because yatenza kuva ku mulambo gwa mwana we n'abaana kyekimu ne bannamwandu ne bannyina era bwe mwabuzaabuza ne mubatwala eyo nabo babadde basiru ovota ku mulambo gwa kitaawo n'ogenda oba ogw'amannyoko oba n'ogenda mu kisaawe gye babagambye nga olaba omulambo tegunaba kuvaawo wano mutuleke kutubuzaabuza mpuuga ensi yakutegeera bya bitaano byo weewummulire linda kalulu kaddako oba owangula oba bakuwangula Museveni anaako obwa minisita kuba byoyagala onooweereza banno baveeko baleke beesonyiwe mpuuga weesonyiwe Nuupu bali baakuvaako beesonyiwe olese sente za parliament abavunaanyizibwa ku mugenzi obamanyi tobayise mukola akakiiko akamu bulijjo amazzi kagabaako akakiiko kati gwe wasuubidde niba n'omusajja ono wasuubidde nti ogenda kukwata Julie Kakande ekyo ki MP ky'e Masaka ekikazi naawe waako ne nono futu soja wo yani oyo mukaaku mutegekere Nuupu olumbe era Nuupu evejeva ejetuule wali mujiwewi kazindaalo nti kati Kyagulanyi yogerako nti kati Ssenyonyi yogerako mutegeera mutya mpuuga otegeera bulungi kale nze ndo ngamba munnange byokoze bisusse era nti ngamba wandibadde kati obeeramu ku magezi notandika okukola ebintu ebikuweesa kitiibwa nova mu byekisiru nova mu byokwesiriwaza because kati oli mukwesiriwaza oli musajja mukulu oli munnamateeka oli musajja muzadde oli musajja mukulembeze oludde mu byobufuzi nendikira okwesiriwaza sebo weyagadde abanupu bajje gwe bubategekedde kanso muyizi ne Meya Florence Namayanja bwe bakitegedde nti olumbe lulina kubeera eri tetwabagambye abafamire bazze ne babeera ku lumbe mu kusooka babadde bali okke nakyo kubanga n'abaana banuupu babaddewo nga tandisa okusaawasaawa ku nsiko ekenderekaawo naye Kasawo yayingiddemu mpuuga gwe bayawula naye ate atandisa okwogera statement nze sikandira mirambo zabansomesa tebansomesa kandira mirambo wayise ku banuupu n'obateeka kakiiko wayogeddeko nabo nti omulambo gugenda mu kisaawe ng'okimanyi nti bebaguvunaanyizibwako omulambo gwa Nuupu gwatwalira ku kitebe kya Nuupu ne gukungubagirwa gwatwalibwako ku kitebe kyammwe ekyekibiina kyo kye watongoza juzi wali eri ku Namirembe Road gwatwalibwayoko oba negwe amateeka gano mabi naye omusajja ono aba asaana n'omusangiriza ewantu asaana n'omusangiriza ewantu n'osooka omubaalinga naye amateeka mabi kubanga abantu abakulu abeesiriwaza batasaana kubeera mu public. So Sseggenya Muhammad yawerekeddwa mu kitiibwa kiyali ayagala ekyo kyennyini Nuupu kyeyakoze Sseggenya kiyali ayagala ensi n'ensinga eyambadde red ewerekera omuzira oli agambye mbu bamusadde n'eswala etawera eswala etawera oba ewera oba tewera eswala esaliwo omugenzi terina kyekyusa kino nakyo kankibagamba olwaleero eswala simanyi eswala ati janaaza simanyi ne bano bannaffe abasabira bano baganda abasabira abafu simanyi bino bitambira bya mmisa n'ebiringa ebyo tebirina kye bikyusa okusalawo kwa Mungu baba omugenzi abadde ku kyalo yeeyisa bubi mu buseera ebyobulamu nga yisanga bwayagala ne bwe musaala eswala okuva ku makya mpaka kiro era Katonda yamanyi omusango gwamusalira kati gwe Muhammad nsade kwogambye mbu bamusalidde eswala etawera ebyo gwo bimanyi oba teyaweze oba yaweze kaseera gisaaza yaba district kadhi we Masaka taba muntu mutono
oli musiramu district kadhi abantu oza yabeera twala obusiramu district yeyo kati golinga gwogamba nti yasadde swala etawera obanga agamba nti ebbanga lyasalidde abafu tamanyi swala ati janaza lakazigibeerako na biki ebigibeeramu naye oleni olo omugenzi Segirinya yazikidwa mu kitiibwa yazikidwa ng'omujaasi yazikidwa ng'omulwanyi yazikidwa nga hero yazikidwa ng'omuzira era njagala kusaba National Unity Platform obukulembeze musiige ekifaananyi kya Segirinya ku kibiina kyafaawo musiige ekifaananyi kya Segirinya nga kinene oba mu mubumba bubumbi mufune abaana babumba bamubumbawo nga munene oba mu kisiiga nga mwasiga biri bye ba Franka sente za ku bisenge naye mumuteeke mu lubu lw'abazira ba Nuupu because akoze kyalina okukola era yazikidwa nga bwe yali asabye. Mubadde mulina akantu ke mwekuttako mbali n'aba mukama wange Mwami Rogers ng'agamba nti Segirinya agamba alina abantu be yagoba kuziika kwetaagala abalabeko biki kituufu naye abantu bonna basowagana ng'abantu era olutalo lwali wakati wa Segirinya ne Waiswa Mufumbiro yalina ebigambo bye ebitali birungi ffenna naffe tebyatusanyusa naye mwennyini era yamala neyekuba mu mutima naye bino byenjogedde era baamala ne ba harmonizing ne bakola reconciliation ne baddiŋŋana oba akakatambitu akalaba nja kakuteerako nkalina ne bakola reconciliation ne bezza bujja ne bagamba luli bwali busungu oli musajja wange nawe oli musajja wange tuddemu tutambuze emirimu omulabeeko okulumba ye Museveni tetunaffe kwerumba nti kale nsonyiwa nange nsonyiwa obulamu ne bweyongerayo ye politics atambula ebyo byaliwo naye byaggwa era president yabyogeddeko mu kuziika n'asula ne Waiswa kuziika nga yabaddewo walabeeko amukuba n'omuwadda walabeeko wadde amuyira enfuufu walabeeko wadde amuŋoola weewe temubuukiranga buukira bintu bye mutamanyi temubuukira kubanga mwagala okusiga ekifaananyi ekibi mwagala okugamba nti abantu babi beeyisa bubi n'ebiringa ebyo nedda baakoze kye balina okukola ng'abantu wala akalera kendabye ke babadde boogera ke beekwasa era mukama wange Rogers yakogere ng'agamba nti Kyagulanyi yagamba ondabisa ozimbye amalwaliro mu myezi 3 banange Mwami Rogers si bwatu bwe yayogedde Segirinya bwakola bina byakola ba MP natandika okuddukira kanki kutangaze nga bwe kyali ba MP natandika okuwala na Segirinya era ne bagende wa president bagamba omusajja oyo atulabisa akoze ebintu bingi Kyagwe n'abagamba nti kyekyo kye twamwagala akole era kye twasubiza abantu baffe tulina bakolera kye kiyagambe tiyagambye nti yamulabisa oba nfuna Segirinya ye MP ekago tubadde tulina mu ggwanga abala bona example byakulabirako byaba MP naye Segirinya is another problem Segirinya mulalamu Segirinya kisobola okugamba nti muki mulala Segirinya mulalamu kubanga oli abadde omuntu obuvunaanyizibwa abadde omuntu atuukiriza ekigambo kye so Mpuuga wetaaga okunoonyerezaako emmere abantu gye bakuzirira ogiteekawa Mpuuga kati egyo emirundi ebiri emmere ebeera nnyingi abantu ne bagizira Mpuuga tobanga olina ebintu by'oteeka mu mmere lwaki emmere bagikuzirira wafumbye emmere nga mpitirivu ne ku ludi ku Thanksgiving wafumbe emmere nga mpitirivu naye emmere abantu bagizira lwaki abantu bakuzirira emmere ogikozesa ki Mpuuga totta abantu b'abandi emmere Mpuuga ogikozesa ki emmere efika ogitwalawa tobanga olinawo akakodyo kookola olunambizi nti gyotwalira emmere eyo banage munoonyereze ku Mpuuga afumba emmere Mpuuga ofumba emmere n'otagiwa abantu ne bagizira
Enyo tukitegedde banange munoonyereze ku mpuuga afumba emmere y'abantu ne bagizira. Tetumanyi ki ekituufu naye nga mpuuga afumba emmere. Ogitwalawa mpuuga emmere gy'ofumba eyo? Just mbuuza bubuuzi ogitwalawa? Emmere abantu bagizira tebagirya. Ate gw'olaga oli siriasi nnyo. Buli mukolo ofumba emmere. Abantu badde bazze kuzika ate bazze kulya. So wayagadde ofumba emmere, abantu bazze kuzika ate bazze kulya mmere. Bazze kuzika ate bazze kulya. Bazze kuzika ate bazze kulya. Era tukiddamu ekyo tukikulabudde. Kumba mmere zo naye ojja tubula gy'otwala emmere. Ojja tubula gy'otwala emmere. Kale saagala kuddamu kula abantu bagamba nti wabaddewo okulwanira omulambo nti era twaswaziddwa nnyo mbwe era Sseginya teyaziikiddwa mu kitiibwa. No, ekyo kyekitiibwa Sseginya kyabadde ayagala. Kasa abantu babadde akkiriza babaddewo mmwe mwabadde mwagala okumuswaza. Amwade mwagala omukubira gani salute. Naye mmwe Sseginya obulamu bwe bwonna bumazeeko ng'alwanagana ne poliisi ng'emu era alina n'akatami ng'agamba nti boxers ze baakamuyuliza tazimanyi bungi, nti empale ze baakamuyuliza tazimanyi bungi, ate poliisi ng'ejja kumukola emukubira salute. Naye mmwe mutegena mwewunze se mutegena mwekiise, mwebakira ku sayidi kyeyo ekitanda. Mwebaka mwewunzise mutya. Obulamu bwa Sseginya bwonna abadde atambulalira mu poliisi ng'emucunya ate gwe mugamba mwejje mukubire salute era ye abere contented mu gyali era yagume. Olowooza Sseginya teyandinyigidde abanupu singa bakkiriza poliisi emukolera emikolo egyo nga tebadde bamutulugunya? Gwenza okkiza tomentawo najja n'atandika okulabira. Omusajja akubyeko mukazi wo kyokka ate ajjeewuwo n'akugulira emmere gw'obeera obyagala bye bituufu. Kale nno njagala mbategeeze nti ebyo nabyo mwaddemu byakwesiriwaza nakwebuuza amagezi. Byonna bye mwakoze mwadde mwagala kulabisa Nuupu naye ate ye yabalabisizza. Mmwe mwaswadde era ekyo ekintu kye mwakoze temukiddiranga ne waayiriba mufu mulala. Ekintu kyadde kyangu mwadde mwagala omubiri gw'omugenzi gutwalibwe ku kisaawe, mwadde mulina okugenda bugenzi wali ne mukwatagana ne Nuupu leadership ne mugibuuza kye mulinawo, nabo ne babuulira entegeka gye bategeseemu era ne mukwatagana. Ba MP bonna baabadde waka. Gwadde ne ba MP basatu. Igwe simanyi Lwanga bikoze bitya n'oyo omukazi gw'otambula naye foot soldier we Masaka Julie Kakande. Aina Julie Kakande kale oyo mukazi musaasira wavuganya damu y'obufuzi ofunya akwadde kamanvuuli ate okasaagiramu otandise okukuta n'empuuga. Kale neewuunya ebintu ng'ebyo naye ebyo byonna nga bigenda maaso. Kkiriza nsooka enkwanjulire bannaffe aba Dream Restaurant bano nga bakugu nnyo mu kufumba emmere. Bafumba emmere okuva ku kyenkya okutuuka ku kyemisana okutuuka ku kyeggulo ate nga bakola ne teekaawe. Oyinza okugamba nti nze ninaku wendi sola kutuuka awo mu mpeereze yange balina emmotoka balina entambula eya pikipiki ekutuusako emmere yonna weeri wonna wooli. Ate bafumba n'ebweru ku mikolo. Oyinza bagamba nti nze nina olumbe, nina edduwa, nina okwanjira, nina embaga, nina graduation, mujja munfumbire. Ekyo kyangu nnyo okubira bukubizi Namubiru ku 075 59 55 66 n'omugamba jangu onfumbire emmere ey'omukolo. Ate oba olina abantu batono bakukyalidde obadde olinawo ka home meeting mu misinkanye nga bafamire temulina budde bugenda ate kwefumbira okubira bukubizi Namubiru ng'omugamba jangu ate tufumbire kwano tujja kuba nga tukusasula. Naye nga Dream Restaurant tusangibwa Wandegeya. Mwabamanye Wandegeya, Katale ke Wandegeya ke kano agama kuba gali mu Katale ke Wandegeya eri mbaliita byashara era baliita Mulondo.
wobo malayeri Dream Robots aba Dream Restaurant obango oyambukira mu kile cha Equity Bank era Dream Restaurant eriawo ne woyongera no yechama n'ekyo kikuwe kirawo ogituka kendala wano kubitala bye wandege yawe nyini kwa hivyo bitala bye kuongerayo bikusule ebwayise nga wakabivamo boti wakava kwa ekizimbe ekiba kibayita Agikasule Mall Dream Restaurant eriawo nga tunabatuka ku First Pharmacy nawo tulinawo branch ata walo n'ebisulo oyinza okumala okulya emeno gamba sina gatambula mumpe rumu wano njirenga nebaka ati walo ne massage kale ebyo nabena webiri genda osanyuke genda oli emmere yafe yinganda boilo oli yennyini oluwombo olw'ekyenyanja olw'enkoko olw'ebinyebwa olw'obutiko buli kimu Dream Restaurant ekirina era tugamba nti mu Dream Restaurant ojanga customer ofulumanga wa Luganda so umula mirembe Muhammad Segirinya umula mirembe omulwanyi umula mirembe soja Segirinya ali mukwano gwange omuntu atambulanga namukyazanga ku radio ne tuogera ebyobufuzi byaffe ne tunyumirwa namba yebambi bakatinza namba Segirinya kati mba nagisangula mbusanguzi enewe bakati batecha nyamba nnyo wano naye yali mukwano gwange ngaavuga alina kinuwa kyavuganga ebiseera ebyo musajja atejera byanako motoka sente z'emmolo kati yagula yi atambula mu motoka bye bikadde nagamba nzali musajja mwavu obugagamba agaza kikandi n'abantu abantu be bansindika era nabagamba ngenda bakolera era nabakolera kati bannange omuntu mumwagala akole kinkana ki ekisinga ku ekyo era nga ate n'ekibiina kye kimusupporting nga bonna byakolanga n'ekibiina kye kiri wamu naye ekibiina kye nga kimuwa support y'amaanyi na support ennungi kati ndaba muvaayo mulumba ekibiina mulumba nupu mbuja lwanidde omulamu ngerwanidde omulamu nga yabadde egulina ye yabadde erina responsibility ate tuno singa yabadde zene gukima ku kisaayi gye mwabadde awo mandige nupu ezene tubako omulambo naye nga omulambo yeegulina guli mu nnyumba guli mu maka ga mugenzi nupu ye taking in charge of everything in charge of everything concerning the burial of the late Segirinya kati ate mwenga mujja mugamba mbirwanidde omulambo ate ogwabwe mwade mwagala okujja okukola efujjo oguse nawo mugutwale nga temumanyi na kukanya kale mutwala muti omulambo nga temwogere na principle naye mwe mulina n'akamanyiro badde basana obaku baba bakube kale yadde empoga walese bafango nibo walese ebisajja by'ebiddugavu ebyo nalabye nga ebyafango afango nyine ebivuukavuuka ebiddugavu ebyo biti walese ebisajja byo byafango nga byagala okukola efujjo biwamba omulambo ndowooza kubanga tuyinza tugamba muno nupu yalanda omulamu nga ate yabadde egulina mwe mwade mwagala okugulwanira kubanga mwade mwagala okugutwala ate nga temwogedde na principle mwali bede mukubira principle ne mugamba tusaba okkiriza omubiri gw'omugenzi gutwalibwe mu kisaawe ate ne simwe mwade ne speech bano bannange simwe mwade ne programu y'okwerekera omugenzi programu yonna yabadde ya nupu yemanya ani anaayogera yemanya abadde akolagana ne Segirinya yemanyi speech nga bezino tambula kubanga abadde candidate waabwe ali mu parliament because of nupu ali ku kadi ya nupu era nupu yafiiridwa ekifo kyayo yafiiridwa ekifo teina mubaka ali akiikirira Kawempe North kati ate gwe ng'ojja ng'obategekera simanyi DP Alliance ebiki kiri ekibiina kye wateekawo kale ate gwe ng'ojja obategekera amaziika nga bwe wakirabawa nga FDC etegekera NRM okuziika nga bwe wakirabawa nga NRM etegekera FDC okuziika naye gwe musajja gwe batugamba obukadde magezi naye ne muvuuka nga wagayina kuba kati gwe olabisa okubanga ebyefuzo yagabiza nyabooto naye nga ate bikwongera kulabisa olina magezi wama Honorable Segirinya wumula mirembe tujja kwongera okusabira nakusabirako essaala twali okwo nali ne Pastor Sematimba ne tukusabira era ndowooza essaala yaffe gye twakusabira yakusuusa n'ofuluma ne tugenda kwongera okuba nga tukusabira Mukama Katonda yongere okuba nga akusaasira biwali totuukiriza mu bulamu bituukirizibwe abaana ababakuddidde mu bigere fight hard yatugamba nti tugambe fight hard Segirinya
Lwana era president we dachogera mu Luganda Lwana Segirinya Lwana Mr Update wafudde government yene eri n'omukono munene mu kufaakwo naye lulibo olwo gy'oli Magombe oliba musanyufu government yene embi ngo evuddewo ligenze emyoyo gyo guliba musanyufu n'emyoyo gy'abakomanda abalala abagenda emyoyo gy'abamuzaata giribeera musanyufu emyoyo gy'abayaseni Kawuma giribeera misanyufu emyoyo gya Sebulime giribeera misanyufu omwoyo gwa Senteza gulibeera musanyufu omwoyo gwa Nabukenya gulibeera musanyufu ne ba foot soldiers ne ba soldiers abala bonna abafiidde mu lwokaano luno olw'okunonola ensi eno olw'okunonola okunonola ensi kituufu lugendamu abantu bangi era ffe we want to applaud Mr President nti agezezzaako abantu bateekamu ekyo kitulina okutambulirako olw'okaano lw'okunonola ensi lutereka okutta ne ba Museveni batta nga bajja ne Bobote batta nga bajja ne ba Amini batta nga bajja okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ye bamuttira buttizi kuba ye talina simu bwanyi is a civilian ate government yekendeeza ababe ekintu ekyali kirungi President Museveni twagala okuba nga tukusaba ayogerako n'ebitongole ebyesiga eddamu zinamu abalamuzi mubeereko n'ekisa omuntu gw'osiba omulaba ali mu mbeera ki Segirinya oyo yabalaga ng'ekigere mu kkomera ng'abagamba nange ndi bubi mu njagala ku nzijano nge nenfuna obujjanjabi nga muganye ate nga mumisidde ku misango namwe gye mumanyi nti teyagizza Segirinya kyadda mu bijambiya ayina ki ye tanakolera na myaka talina wadde ssente eyali yakayingira parliament emyezi 3 eyali kansala obukansala bw'okusitewolo ng'afuna miliyoni 3 ng'ate nazazirya n'abantu nga okutema ebijambi ali akujjeebwa amaanyi ago nga yagajjawa namwe mubeere nga mukono obuntu mugaye naye omuntu ono gwe tukutte gwe baleese ye mutuufu ne mumusiba mupanzepanze abajulizi ate abajulizi bamaze beekyusizza ate omusala ne mugana omuyimbula omuyimbula mu budde bamuwadde ebbeeyi ate muzeemu mukutte naye ntonto bwebite bitali bituufu kale twagala kumusabira Katonda receiving omwoyo gwa Segirinya ate era omusaasire na buli nsonga zonna. Dr. Richard Ssenjobe wa Bivu Organic asangibwa Mengo awo ku Hamukasa Road mujjanjabi era nga ye akwata bino ensiko ngeno yanoga nakufumbira eddagala n'owonyezebwa endwadde yonna ebeere kusumbwa akina sukali akina pressure akina fibroids akina ulcers akina ania akina memengwa akina manyi g'ekisajja msala tafuna mbuto nabuguma oyina ebizimba mu lubuto ebyo byonna Dr. Richard Ssenjobe abijjanjaba nga akozesezza obutonde bwe beta natural products. Ekyenjawulo kyalina asooka kugamba nti obadde okozesa ku ddagala oba nedda ebbaluwa ze ez'eddwaliro ziriwa kale naye n'alyoka akukebera ate n'alyoka akuteeka ku bujjanjabi n'ojjanjabwa nno munnange ate n'ogenda maaso n'okuba ng'okola ki owona ate kyovudde olaba nti mu bitundu by'eggwanga byonna abibunye buli w'omusanga abaawo Masaka gyali Masaka gyali nkugambye ekyengera ali Masaka ali Buyukwe ali Kayunga ali Lugazi ali eno mu Luweero ali Mbarara ali Jinja yonna gyali branch enkulu eri Kampala wano Emengo opposite ne koti y'Emengo wale kiko ekyama osolo gendayo akole ki akujjanjabe bwoba uli yango yagala so kumukubira kasimu nga obagwe yagala soke kumwebuzaako 0752 622 0752 kobera omukubira omugaye Dr. Ssenjobe nsaba kunyamba namwe obutali bituufu mu bubiri gwange njagala onyambe so kubanga ate ntegeera kye kituufu ekinsumbwa olamu usobola okubanga ate butambula
njagala kubanga nkoma wano abalina emikolo mu nkubire ku 07018273 emikolo mujja mu njagikola twatandise omwaka ompya ate emirimu giremu gitojere kale bwekiro tugenda okubanga tutambula mu nkubireko emirimu tusobola okubanga tugitambuza buli mukolo nja kubanga ngukola kwanjula mbaga kuhinjira kukyala graduation matikira katuli matikira kale mu nkubire ebintu tusobola okubanga tubitambuza bulungi fight hard Segirinya umula mirembe Segirinya ate Mr President nawe yongere manyi nonyo omuntu agenda okudda mu kifo kye kyekawempe nga sinamba lujega kubanga Segirinya abaddewo si musajja wa kusaaga twagala omuntu nga asobola okujja ekifaananyi kya Segirinya obulungi Segirinya nga bw'abadde tetwagala muntu agenda ate kati kutusombwa nga akola ebyo oboolyawo ebitamusuubirwamu n'engeri y'okweyagaliza obweyagaliza twagala omuntu agenda okubanga mukozi mukama abakuuma embere